Baganda bange DNA results zaakomyewo. Jjukira omwana wa Kadamu ono bamuggyako omusaayi era ng'abantu abaakeberebwa baali abantu basatu okuli baba omwana w'emyaka 18 sako n'omwana w'emyaka 16 naye ku bano abasatu baba mulwadde n'omwana w'emyaka 18 mulwadde wa siriimu. Kyokka DNA results zaagenze okukomawo nga baba ye taata w'omwana nga omusaayi gw'omwana gumakinga 99% ku musaayi gwa baba, ekitegeeza nti baba ye taata w'omwana ono. Baba yagamba ali wiringi okuba nti alabirira Kadamu ono n'omwana we oba ali wiringi okuba nti amuwasa oba amuganza. Jjukira baba alina siriimu. Ensonga nnene ya baba okuba nti ate aganza Kadamu ono byaleetedde ne mukazi we wako okunoba mama. Mama yakubye emmeeza n'agamba nze sobola kufuma na mujja wange kubanga baba yakkiriza okulabirira Kadamu. Oluvannyuma lwa DNA results okukomawo ng'omwana wa baba olwakkiriza nti omwana we n'agamba agenda labirira Kadamu. Mama yagambye tagenda kufumba na mujja we era mama yanobye. Video nagitaddeyo musobola ogera ne mugikeberako. Kye simanyi baba ono alina intentions z'alina eri mwannyinaffe ono naye ng'amulemezzaamu. Ng'amulemezzaamu. Yagamba ali wiringi okubeera ne Kadamu. Kasooke nkutuuseko vidiyo eno wabula nkusaba ogimpereka like. Bw'ogiwa like video kijjambako okuba nti etambula ku speed ewaggulu netuuka ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Baganda bange mwenna ekyamazima nange nnyinza okuba nga ngenda pondooka kubanga muganda waffe results zifulumye nga omwana wa baba nga omusaayi gw'omwana n'ogwa taata gukwatagana naye nga ate gukwatagana nagwo abaana balala. Ekiraga nti omusaayi omwana ono wa baba ate Kadamu agamba baba ye yasooka okubeera naye kubanga bagenze kukyala baba n'atuuka n'akomawo n'akozesa amaanyi gwe mundi ogwasooka. Bwe yavaayo n'abaana balinga abaali bategedde nti baba taata kakikoze naffe katugende mu maaso. Kyesimanyi oba abantu bano beebuulirako kubanga mwannyinaffe okusinza ku statement gy'akoze nga ye agamba lwalinga oluku olupange kubanga basooka na kumutega bintu biringa butwa oba kalingambe basooka mumutega butwa naye ng'omukyala w'ewaka yakikola nti omukyala yamuwanga ebintu munakwata ne sukaali ow'ewaka namuteekamu ebintu ng'omwana wakwata sukaali namuteeka mu kyayi sukaali eyo yafuuka bulaaka ng'oyinza okugamba ataddemu kaawa n'alekerawo okunywa kyayi n'amazzi agabanga ewaka mu fridge nago nga gakubyemu ebintu kyataateekangamu ge gabanga amata ate ng'amata yalekanga gasibidde mu kisenge. Kitegeeza lwali lukwe olw'okulwaza mwannyinaffe akawuka akamukenenya. Okitegera bulungi? Naye wano njatwala omukisa okwebaza omwami avudde ku embasi n'ayimirirawo n'asindika ne looya ow'oku embasi ajje naye ayimirye mu nsonga eno eya mwannyinaffe oluvannyuma lw'okubeera nga DNA results zaafulumye ku ssaawa 2 ez'okumakya. Omwami bamuyita Isaac, Isaac Minuma, ndawandika wamba amannya ge n'ekifaananyi kye. Ye mwami ayimiridde mu nsonga eno ng'asinziridde ku embasi e Saudi Arabia. Mwannyinaffe bamugambye adde ewaka nga bagenda kumuwaako $1,000,000 zokka. $5,000,000 ziyambeko kuba embassy okusigala nga bafollowing ensonga ng'omwana muwala oyo
babala bembeera gyalimu okusasulako balooya abaddewo mu nsonga ezo n'ebino ebigwa bitalaze. Mwannyinaffe agambye ye nga ye ezo ssente tezimumala kusobola kulaba nga abeezaawo mwana we naye kennyini kwebeezaawo, era nga ayagala bamwongere ssente nga bwe bazimugamba $150,000 bazimuwe yagenda afune entandikwa agende n'omwana. Wano omwami naye walinnyidde ku nkandaggo. Omwami n'agamba ye ali ready okuwasa mukazi we abeere namba 2 Kadaama. Kale ate wano ebintu ebyonoonekedde era mwannyinaffe yandifundikiranga n'ekikumi kyebadde bagenda okumuwa nakyo kyandibanga kyandiyita mu bbali, kubanga mujjukire nti kampani yo nga yo yakivaamu $500,000 yazikola ki yazireeta. Kati ne family ekikumi ekireese nejjukira nti embassy ebadde mu nsonga, poliisi ebadde mu nsonga, tekako bano ab'ebbalibbali andiga bwalaala sindika $5,000,000 zaagala kuwulira awo. Kadaama agamba ye ssente zonna zaagala kubanga kooti yalagira Kadaama awebe $1,15,000 adde waka. Naye condition ng'omwana amuleka ne Kadaama yagamba taleka mwana kati bamugambye mu $10,000 agende n'omwana agamba ssente tezimumala. Ate omwami naye avuddeyo agamba omwana we tagenda mukyala we amwagala gyasobola okubeera naye. Ebyali bisekerwa bwe bagenza okutuula we bati kubanga looya avudde ku embassy Munnayuganda ne boogera n'omwami. Omwami agambye yaliwedde okubeera ne mukyala we. Okitegeera Kadaama ye nga ye kyagamba kyatalinaako buzibu ng'alinga alaga nti ayagala kukola revenge. Oba okitegeera ng'agala kukola revenge eri omukyala. Ne wano weebuuliza mwannyinaffe agenda kuba seefu kubanga omwami yennyini bw'olubaggwe nga lwali lukwe nga bali bakikoze nako okwagala okumuwa obutwa ng'ebintu ebyokulya byonna babitaddemu obutwa ate bwe batawulya gugwe nga basuka bisuule. Awo shuwaawi nti mwannyinaffe agenda kubeera seefu. Mama Kiyumba ali Riyadh, Madamu Sara, nja kusaba omwana ono mubuulirire akkirize adde ewaka. Bwe yali ava e Uganda okugenda eyo gyali yali tasuubira kufuna $1,10,000. Bamuwadde omukisa agende n'omwana. Singa ebintu bino binaawanvuwa mwannyinaffe yandifundikira nga agenda kuviiramu awo kubanga bo balooya baagala ababeyuganda mubamanyi kubanga looya yasooka okuvaayo. Omwami yayingira mu nsonga ezo mwami ziti anremi tiyasabadde n'ekikumi. Embassy n'eyingiramu mwami Isaac n'aleeta looya owuwe amaliriza ensonga zino ng'ali wamu ngene looya oli looya wa embassy eya Uganda mu Saudi Arabia. Naye ajjukira nti naye ayagala ssente ate ali siriyasi nnyo. Jjukira nti bannayuganda twelyamu embi. Looyo n'asobola okuba ekikopo n'akikuba sayidi eno n'akikuba ne sayidi eri. Kati muganda wange era wano nsabira Mama Kiyumba, Madamu Sara, omwana ono nze nganze nandibanga ensonga zingenda zivaamu kubanga okubuulira omuntu atawulira ndabira ddala nga embeera eyinza okugaana. Ekisooka bamuwadde chance singa kuba luli bamuwa chance singa akkiriza aleete abantu be 3 n'abantu bonna bw'ayagala okuleeta tekuliko wa famire ye. Ayagala kweta boyfriend we ne banne Kadaama ayagala kweta boyfriend we aleete muganda boyfriend we ne mukwano gw'omuwala gwakulya ku kyalo. Abafumye tekuliko n'ogu gwayagala kuleeta. Era yaŋŋambye abo saagala beesembereza singa abanga asigadde
naye ogenda kubeera mu nnyumba yanigwa omwana ow'obulenzi nga ennyumba mukyala wooli mbulwokuwa oli oyagala kwefula muganda woono bannange nga tunaba kusalawo ebiseera ebisinga tusooke tulowooze nnyo kuki ekigenda mu maaso era kuki ekinaabaawo gwe nawe naali eyo ng'olina embeera gyoyitamu byokwata ebitambula oyagala kuzza mwagalwawo mukama waayomba tebakusasula olina abantu bobanja balya ssente zo onoonya mikisa oyagala kusibira ku mulimu jangu ku namba y'essimu 0779 92 25 41 nawe naali eyo ng'omanye nti wandyetaaze okwogerako ne muganda waffe wakati ensonga zituuse kussa eriteeka mu public gwe nawe naasoobera nti olina obusobozi obusobola okwogerako n'omwana ono n'omubuulirira ng'oli muzadde nja kusaba jangu kuwa ennamba oyogere n'omwana ono kubanga nze ntuuse wenkoma